nti wadde watabala olitabaza kusaba mulisa newe ndiba nkusanze mu kkubo siri kuyitako naliko wo ndikubongako ndikukonako yenza yaliko wo newe ndiba nkusanze mu kkubo siri kuyitako naliko wo nafunayo Farida mukwano gwa Hadija she a one like a Katarina epati animo tusula mu bidongo wobununya jonsanga naye Farida numya panange numwanze nafunamu ekibeerabeera n'ennyumba kati nfunda siraba wempita so kala ya bulaka ye favorite yonga wetwali edda nyumi zako pangisa muyenga obokyali eri gye twali edda naye bebi nakyuka munze beera yeno nga nkulowoozaako but if it is a chance that knocks twice sikutane edda nti oli kimuli ekyaroza ekiwunyakawo mumpisa nendabika gobasinga laba amaaso mama laba entumbwe kimuli kya roza roza mama onaye muyimbi ono yansingira bangi wamma mama yayimba ololi mama ye waali Mami waali nnyo actually I saw my dad ng'agenda kufa nagambye nga sinolekera sinema bano babayise ba OHC Organic Health Cafe nkugambye kati be bakabaka mu kujjanjaba endwadde zonna ate nga bakozesa eddagala lyaffe ery'obutonde ekisookera ddala basooka kukebera ne bamanya ddagala kiri obwetaaga ne bw'oba ng'oyagala kusala mugejjo oba ng'olinamu ebizimbe bikusumbwa mu lubuto olinamu stress oba lususu olinamu okulumizibwa mu lubuto munda oba olina kandida nkugee bakujjanjaba basooka kukebera oba olina sukaali oba olina mugaba oba oyagala kusala ku mugejjo amazima gali nti ensonga zonna OHC Organic Health Cafe basangibwa ukiwatule ku Pharmatic Mall mazima gali nti ensonga eno bagimanyi era nga bakifa bakula bulunyo kamala namba z'essimu kwe ziri bakubireko ogene maaso n'okuyambibwa okay kale nga bwe ntero bagamba nti mu ggwanga Uganda mulimu abayimbi bangi naye oba oliawo abayimbi bangi bazaala abaana naye abaana oluusi oyinza osanga kati nga Bebe Cool alina Alpha si muyimbi Alpha muzanyi wa mupiira so bw'osanga abayimbi batono nnyo ate munnange bannakinku abalina abaana baabwe ng'ate abaana baabwe nabo bayimbi so bw'osanga omwana ng'ayongeddeyo ekintu kya taata oba ekitone kya taata we oba ekitone kya maama we it's a plus naffe industry tutera nnyo kyaniriza naye omwana aba takyagadde it's very okay so nakolayo ku show nagambye neŋŋamba okay kanoonyeeko kwaba abaana b'abayimbi ba legends abayimba naye oba oli awo noonye ku baana baabwe ab'enjawulo ndabe ki kye baliko oba bayongerayo ekintu kya taata oba kyakomawa so nakolayo ku show ninako mutabani w'omugenzi Fred Maiso gwe nina muyimbi era nga naye agenda maaso okupushinga kariya ye mpolampola tugenda kunyumamu ku bulamu bwe atubuulire atya bw'asobodde okuba nga asurvivinga bukyanga taata bava ku maaso era music wa taata bo nga abaana bamufunyeemu era ye mwana waakumeka eri taata n'obulamu bwe buto webuze butambula n'abayimbi kyabaziba babeererawo manye ebintu by'abayimbi buli omu ku nnyimba agamba tugenda kubaawo naye abalabikako mu byaddala n'ababeerawo batono ddala so nakola na mutabani wa Fred Maiso Cruise Exclusive Allen Cruz ge manya nyongero kwanizako yona gyo tulabira mu nsi ez'enjawulo Saudi Arabia Qatar Bahrain Iraq abatulabira Russia abandabira mu America England abandabira Scotland abandabira Germany abandabira France
mwenna Europe Belgium mwenna mwe bali nnyo mwebayire ddala namwe ba sponsor ate abatusaamu ensimbi okulaba nga program zino zitambula bulungi nnyo mwe bali nnyo mwebayire ddala kola ne tiimu nnene Kimu Sharifu Hogan kola nga tuba tusaako waako yo nalina gy'omusinzira okubanga mulaba n'abanyumira kale ndi naye ekinsanyusizza nti emu ku binsanyusizza kwe kuba nti omanyi okuba gita era nga gita otambula nayo nadde mmanyi ogenda kujja ng'abaana abalala naye kindaze nti ekitone kya taatawo ate naawe okimanyidde ddala kuba nsuubira I think your dad knew how to use that machine. Lwakuba yakubanga nnyo electric, this is acoustic. Yes. Okay. Buuza kuba tulana oluvannyuma tutandikira abatulaba mwenna beyanjulire bulungi. I'm so happy to be here. Amanya gange is Derek Kamba Maiso. You can put the Maiso wakuba tebalimpa naye olw'okuba ndi mwana w'omugenzi Fred Maiso, they call me that name. So I'm happy to be here. Alan, finally, I'm happy to meet you. Amina. How are you? I'm okay, thank you. Obulamu bugamba ki? Pola mpola. How old are you? I'm 26. I made 26 in March. 26 in March. Yeah. Which born are you? Which born are you? Oli mwana wakumeka? Wakutano. Babuzabuza. Okay. Naye bemmanyiko. I'm supposed to be the 5th. Okay. Yeah. First born mukwatagana bulungi? Obuzibu obuli buli mwana alina maama we. We are 9 kids in 9. 9 kids in 9 mothers. Wow, oyo muyimbi ddala. Uncle Fred yali muyimbi ddala. We are 9 in 9. So ogenda okwekanga nga abamu tokwataganye nnyo nabo, abamu obamanyi, abamu walabako ng'ova buto, abamu obalabye bukulu. So but so far your siblings bwemuva mu taata y'omu mukwataganamu? Bwe tuva mu taata y'omu. Abamu. Okay. Si bonna. Obulamu bukutambulidde butya so far? Ng'omulenzi yenna ayeeyiya, I would say. It's not been so easy, but I've tried. Okola mulimu ki? I do interior designing. Kolera ku Buganda Road. Waliwo edduuka bagiyita Imara Interiors. I work from there. Mukola ki? Manyeri oluzungu luba lungi mu interior designing. We mainly concentrate into curtains, bed sheets, nets. Tukola interior decor. Atali ono waku painting biki, but to plan. Bakozesa? She's my grandmother. Grandmother azala taata azala mama. Azala mama. Kusaidia mama. Okay, so gwokola naye. So okulidde nnyo ku bukojja? Nnyo. Actually, I saw my dad ng'agenda kufa. Saakula nnyo naye. I just had a picture of him. Nga womanyi nti walabako taata we n'emyaka 3-4. Naye nakula nnyo ne maama wange. Ate of which surprisingly maama wange naye muyimbi. Bamuyitaani? Prosi Kankunda. Kankunda erinnya ng'andiwulira. Mama wo naye muyimbi. Ono yansingira abangi bonna. Wamma. Mama yayimba ololi. Mama ye waali? Mami waali. So far, okay, so daddy muyimbi, mami muyimbi. Sekitone nakigwawo makkati. Yeah. Ate oyina eddoboozi eddungi. So konyimbiremu akayimba ka mama mpulire. Ono yansingira abangi bendabye. Amukwatako mulabula amagombe. Mami aliwa? She's around. She's based more in Bushenyi, Mbara. Business ezisinga gyazikolera, but she's around. Legend kati aisambuisa. Yeah. But does she support you? Yeah, she supports as a mother. Definitely she does. Yeah. Okay. Ndine mtamani wa Fred Maiso, Derek. Gwendi nayo olunaku olwaleero tugenda kuba tunyumyamuko emboozi eya bulijjo n'emboozi eya music asolinga atya okulaba nga ate naye oba oliawo acreatinga career ye ng'omwana oba oliawo okusigala ng'akoma ekifaananyi kya taata. Mu baana bonna gwayimba weka? Nzayimba. Mukulu wange Dr. Fred Maiso twakolawo graduation ye ku Papas. Ono gye twakola wano. Yeah, that's my older brother. Ye mulenzi omukulu. Nze nenzirako. Then omulenzi addakawo Lucky. Lucky akuze nnyo ne Papa Mr. Semakula. Yeah, because mama wa Lucky muganda wa Aunt Sarah. Yeah, so akulidde that side. So bwe mutambuza bwe. Pola. Omuntu yandyagadde nga tetunanyumya nnyo biwanvu. Yeah. Okusooka okumukubiramu ku luyimba lwa taatawo buli omu lwamanyi obulungi ekimuli kya Roza. Oba olukuba otyo oba olukuba mu cover
But people want to hear your voice. It's definitely one of the hardest songs you can. Chaloza chengamba mama. Mwana ya nai Uncle Fred wakupa uluyimba. I think that those are the chords. So kuimbile muka chorus a bit. Ntioli chimuli charoza chinyakao umpisa nindabika toba singa Yongeza nindako kati damu naye nga tufuna eddoboozi bulungi ng'eddoboozi oli waggulu muko. Ntioli chimuli echaroza echinyakao Mumpisa nendabika goba singa lava maso mama lava entumbwe chimuli cha rosa rosa. Wow. Wena akalako oyongerako pozinga nkuwaddemu akange kale naye tuwe mwaka kutuulire. Yeah, this is going to be my first single. Era ngenda releasing at 20th of next month. Wow. Kayimba kalungi bakaita naliko uwo. Okay. Nti wadde watabala olitabaza kusaba mulisa ne wendiba nkusanze mu kkubo siri kuyitako naliko uwo. Ndikubongako ndikukonako yenza yaliko uwo ne wendiba nkusanze mu kkubo siri kuyitako naliko uwo. Nafunayo Farida mukwano gwa Hadija she a one like a Katarina epati animo tusula mu bidongo wobununya jonsanga naye Farida numya panange numwanze nafunamu ekibeerabeera enyumba kati nfunda siraba wempita so kala ya bulaka ye favorite yonga wetwali edda nyumizako pangisa muyenga obokyali eri gye twali edda naye baby nakyuka munze beera yeno nga nkulowoozako but if it is a chance that knocks twice sikutana edda wadde watabala letaza kusaba mulisa. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kwosa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owada okusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso. Essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 6 noti emu noti. Kanyumye nnyo. By the way, akayimba ako kanyumye nnyo. So kanziremo omulundi bakaita Farida. Bakaita naliko uwo. Kayimba bw'okayimbye bw'oti wala implide notes za taatawo. Taatawo yali amanyi nnyo okuyimba omukwano. Zezimu obi notes. Wala implide notes. Taatawo yali amanyi okuyimba omukwano. Sokoddemu akayimba ako. Ana ingena ga papa research mugambe. Omwana by the way school yankongo oyimba. Bulinze papa yakundagana ngamba nti oyimba naye mbadde school yanko oyimba. That's a good song. Ani alikoze producer? Stone Coda ku studio ya papa. Soko leto akaluddamu emirundi nga 10. Papa buli wayingira studio agambe mutereza. Kati yakiriza? Yakiriza atuwadde go ahead. I think this is the final. Ani aluwandiise? I wrote the song. The whole song? The whole song. Yourself? Myself. Mwana ali so talented. Mbagambye omwana ono gwe mulaba ye mutabani w'omugenzi Fred Maiso. So ekitone kino tokyewuunya nnyo. Ekitone kivira dda kuva ku taata. Sokoddemu akayimba ka Farida.
nti wadde watabala olitabaza kusaba mulisa ne bwe ndiba nkusanze mu kkubo sirikuyitako naliko wo ndikubongako ndikukoonako yenza yaliko wo ne bwe ndiba nkusanze mu kkubo sirikuyitako naliko wo nafunayo Farida mukwano gwa Hadija she a one like a Katarina epati animo tusula mu bidongo wabunonya gyonsanga naye Farida numya banange numwanze nafunamu ekibeerabeera enyumba kati nfunda siraba wempita so kala ya bulaka ye favorite yonga bwekyali edda nyumizako pangisa muyenga obukyali eri gye twali edda naye bebi nakyuka munze beera yeno nga nkulowoozako but if it is a chance that knocks twice sikutane dda wadde watabala litaza kusaba mulisa. Wow. Thank you so much. So that's the only song you have? I have quite many songs. Lwakuba ezimu engeri gye ngenda okutaluno I'm capable of like trying to perform it out. Endala zikyali classified in studio. So you're an R&B artist? I would say rhythm and blues, yes, but a bit of soul music, a bit of Maurice Kirya touch, Kenneth Mugabe. Hey. Yeah. Goyagala, eh? Muli owulira like kyechintu musically, yeah, it's always been Maurice Kirya. Okay. What's that one song, Maurice Kirya's song, zogamba nti oba kale style eyo y'ennyimba ezo? Because you remind me of this young boy yakubya akayimba juzi wano bamuyitaani yakubya akayimba ka training ennyo ku TikTok naye muvubuka mutu naye yaŋŋamba ayagala nnyo music bw'atyo. Okay. Yeah, soul Music moyo. Yeah, moyo music. So buyimba ki bw'obeeraawo n'ogamba Maurice Kirya, Kenneth Mugabe, style ezo zinkolera? Maurice Kirya, definitely. I almost know all of his songs. Sure. Actually. Yeah. And playing them? Yeah, I can play some. Okay. Lwakuba akozesa nnyo codes eziri advanced. Maurice Kirya muyimbi. Ebya serious nno. Because he's an asoma music. So we try to, yeah. Wasoma music? Asoma music. Ku university? Makerere, then Isom School of Music for 2 years. Kyomanyi? Exactly. Toyina mulimu mulala gw'omanyi? Gwe weegomba music n'ogenda n'osoma music? Music. Era we twali awo ku Isom nga tuyiga gita ng'oluusi olina ennyimba za Maurice Kirya zoyagala okuba naye bagamba aye sooka oveeyo codes ze ziri advanced. Sooka eno mu bayimbi abalala. Yes, so that's how good kuba he is. mumpulira Maurice Kirya Any song of Maurice Kirya. Baligamba nti nayimbira abato nayimbira emitima ejali mu kabi gitebenkere abantu balamu bagalane baligamba nti nakulira ku gita abalala balwana eyange sagita jagala bayige bewane twaliyo buli kyenkola kikolera balijja munga nyamba abaana nneme kubaswaza njagala bayige bewane titwaliyo twakulira ku mulembe gwa Kirya. That's nice. Twakulira ku mulembe gwa Kirya. Nange. Yeah, sure. You're so talented. And a little bit of Kenneth Mugabe, are you here? A bit of Kenneth Mugabe. Mwana na yanyimbira bulungi. Kenneth Mugabe. Nach. You know Nach? Nach is a bit out of my range. Let me do. Ntikakebe gozanya mpaya kagobako koyo kukunonya werage obudde buzibye lwaki tokowa kuzanya werage nze nonyesa nebulwa werage nti gwanya tokowa kuzanya
wemba mufumbulira. Sing with me. Chibuno muwerage, chibuno muwadawa, chibuno muwerage, chibuno muwadawa. Wow. Ekitegeeza oyagala nnyo music w'omwoyo. Yeah, surely. Kuba yakwata ku mwoyo. I want every beat and every word that I sing someone else feeling, because that's the kind of feeling I put in when I'm writing the song. Yeah. Bw'oba owuliriza music w'abaana bano emyaka gyo Sure. abaliwo essaawa zino gwe muli oba owuliriza kale yes balinga bana bataano but muli eri mwana kigogaano ga wow I love his pen and I love the way how he arranges the words. Kuba emyaka gyo abaliwo. Yeah, sure. Mulimu abalungi but when they are not artistically good. Waliwo omuyimbi agenda mu studio n'olaba nti ayimbye akikoledde mu studio ne tuwulira ekirungi naye nga artistically si mulungi nnyo. But I would say I love Unknown Prosper. I love I think Viral is also good. Virota is actually very good. Yeah. Okay. So omubudde buno ng'okola eri gy'okola nga music wa bbeeyi ani akwatirako? It has always been Papa. 100%. Papa is a dad to me. Era buli kimu ye yampa n'omulimu gwange ogwasooka. Nakolako ku Papa's, my senior 6 vac. Nakola ku Papa's, nampa studio free of charge. Yeah, so it's always been him. Funamu challenge, of course, you try to change studios, probably producer in a different touch. Naye oba toina option, you have to work with what you have. Yeah, so it's always been Papa, always. Okay. And I thank him so much, so much. Kuva danga ndi kusomero, ka pocket money, ka shopping, school fees. So gwe mu bulamu bwo Papa Mr. Kisemakula. Papa Mr. Kisemakula. Tojuze. N'omwami Musa Kavuma. Ali manager wa Eagles Production. So toyinza gamba nti yes wanawulibwa obutono bubaawo naye tojuze nnyo. Fees osomye? Nsomye, it was really hard naye nsomye. Of course banga ku ssomero. Our Eagles were yawukana because they paid my tuition. Daddy were yafa. Eagles, eh? Yeah. Yafa ngenda mu senior 1. Actually nali ngenda na buddo. Kati awo papa kwe kujja abaana bange bonna ba Sharon bali Kisubi High. Ne Derrick agende Kisubi kijja twangwiranga okumovisitinga, you know, stuff like that. So I ended up going to Kisubi High. Then around senior 2 ne baawukana. Became Golden, then the new Eagles, then it became a bit hard. Naye era nga bango ba fees ogenda n'ogenda awo nga ku Pacific Bond awo mwami Kavuma watera obeera nakuwayo kyakuwadde papa nakuwayo kyakuwadde and life went on pola. Okay. Yeah. So how has been your life basically as a man, because you're growing up now? As a man, it's really been tough, but you have to bear with it. Ngezezaako to balance my work and also the music, because this is my career, which has not been easy, because music yetaga kuteekamu ate oluusi weesanga toyina nekoofunye wali weesanga olina osasula rent olina okola kiki. So it's been hard, but I think I'm getting there. I'm really getting there. I'm closer. You've grown up. Kale yesu okolayo kakalimu. But tokyasobola gamba nti papa mpa, because kati ofuuse musajja. Tokyasobola gamba nti Uncle Kavuma mpa. Weetaaga engoye, weetaaga engatto, olina okusindika music wo, akasente koofuna wali eri ku interior kwokola nejjajja kayinza okuba tekasobola supportinga bulungi nnyo career yo, weekuŋŋaanya otya kati saa zino weetaaga video? True. First and foremost, I would say a favor. N'abantu abaninaanye. I've been lucky to have friends. I've been lucky to kubeera n'abantu abali supportive nga bakubeererawo most of the times. Currently ne wekaba kabuze mukwano gwasobola okukwatiramu mpola mpola. I've been blessed to have such kind of favor. Then n'ekirala ekyali nagezaako okukola nga
side gigs awo butonotono. For example, I used to do shows in Mukono. Nga no sina hit name. Nga nkola show number. Ngokola show number? Number no. There's a place which was called 360 Lounge. Oba ekyaliwo side zaawe Mukono. Nga mpakira Costa 2. Awe Makerere ku Western Gate. Ngamba abaana tugende ku show nga nanyi ndikifaafa sasula transport. Ne tugende Mukono ne tukola party. Tene bansasula. Because I have the numbers, I have the people. Yeah. So are you this person mu bulamu bwo, do you always want okukwata career yo nga before ng'oli akumye microphone oyina omuga nti mwana wa Fred Maiso? No, batona abakimanyi. Totera kyagala? Sitera kyagala. There are very few people that know it actually. N'emikwano gyange abasinga mu ssimu batona abakimanyi. Yeah. Why? I don't want to live within his shadow. Yakwekolera erinnya lyange. Saagala nveeyo ng'omuyimbi bagambe awo ya viral luyimba lw'omugenzi Fred Maiso. I want to be my own artist. Actually, you've never even made a cover of your daddy's songs. I never made a cover. What does performing zeko? Still performing and I do performing. I want to be my own brand. Sure. Do you feel like you need to redo your daddy's music? Do you sit down and think of it? For example, Chimuli Charos that right wachogerako ne papa ngangambe there's someone who was in was it Sweden guy is willing to even sponsor a video for to take sent as a video nga papa ngambe tulukole. But papa yantuza nangambe ekintu kimu. This was one of the biggest love songs ever produced in Uganda. Bwoba ogenda kuluddamu, you either have to match the energy or leave the song. I feel like nze nganza okuluddamu sandyagadde nduddemu. Nandyagadde lusigale vintage, lusigaze respect yalwo. Sagala kuba people have different tastes. So yinza oluddamu oli n'agamba neno terwanyumye naye ng'oli lumunyumidde. I don't want that. Njala lusigale nga bwe luli Kimuli kya Rosa vintage classic. Yeah, tuli mujjukirira awo. Singa nkubuuza, how do you want your dad to be remembered? I want him to be remembered as tata wange oyo. Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard, bayina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, bayina headsets z'abaana, bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino, bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-0 gambye ekikwasagana educational gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. I want him to be remembered as a good artist because Wolaba Foundation before the papas bali bamuyita muzeyi because he was older than them and he was more experienced than them. So Wolaba regime even the Jose Chameleons, the Niniz nga tebannajja, Fred Maiso yasooka najja. Netulaba Cards Band, when we're talking about the history of music in Uganda, then we started seeing the big three come in. Because I'm someone who always sits down and try to analyze and study the industry. Yeah, so he was a good artist. Njala tumujjukirengo artist ya mentoring abayimbi banji. When we look at the Mr. Tsemakulas, the Jeffrey Lutayas, banji. So I want him to be remembered as a legend, definitely. Okay. So ogambye okuddamu ennyimba sikyakakati? Saagala nakikola. Saagala nakikola. Wakawulizaako ennyimba z'emmeka? Nyingi. Waliwo ezibowa. Waliwo nali awo mu taxi awo lumu. Ne bakuba ennyimba ze nga 2 oba oli yazijjawa. Nga wa taxi awo alina ka CD ke kayitamu weekati. Ne mpulira neze nali siwulirangako but mu nnyimba ze yakuba zonna I think I like 2 or 3 of them. Which one and which one? Waliwo lwe bayita siina ssente. Abantu bazibu. Abantu bazibu? Yeah. Osobola okugegenyamuko? Abantu bazibu nedda. Nedda. Ate siina ssente? Olwo lwagaana but Kimuli kya Rose of course my favorite. Yeah.
Okay. Yeah. Gwe according bw'ozze okula ne music ono ng'ozze olaba okubanga ogambye you sit down and analyze. Yeah, yeah. Golowooza nga gwe omwana olowooza olina ebbanja okusigala ng'okyatwala erinnya lya famire naddala ekitiibwa ky'okuyimba mu maaso era golowooza bw'okuze bw'oti olabye nga kiki kye yali alese ky'olina omaliriza bye yali alese bye nina omaliriza bingi mu music because yali amanyikiddwa wanooka. He didn't take the music perspective on an international level as my dad. Era waliwo n'ennyimba ze zempuliriza nga ndaba mpuliramu mistakes nyingi because kati nze music musomye kyataakola so I can listen nina that musical ear nti newoba okubya ennota esooka I can tell ne daddy ya flat nga wano daddy yavaako wano so musically I would say he was very good but I would say I'm better a bit so njagala kutwala the music on the international level nti bawulire ekimuli kya Rosa outside Uganda, outside East Africa. Yeah, so I want to take it a bit further. Yeah, which he didn't do. So oyagala otwale ekintu kino kyongereyo ku level eddako. That's always my dream. Sirooterangako wano mu Uganda wokka. Never. Okay. So when do you get time of performing ako shows? Because I've never found you in a show. By now, but this never quite unleashing and to perform to people. I've always performed on gundiza for performances of Isom School of Music. Papa wano yangambye buli Monday ku Papa Sport ntandiko performing. But I haven't been someone unleashing. I want to see you. Nadaka kayimba ka Farida. Nze nkatumye Farida. Njagala okawe. We should change the name definitely. Nze njagala okawe. Ugo kayita otya? Naliko uwo. Farida. And the story about it is I first wrote it in my senior 5. So kawandikako chorus. So bwe najja omuvaaka ya senior 6 ntegedde nsobola okuyimba ngenda mu studio dukola actually awo papa we yayingirira n'agamba biki by'oyimba nga am off key flatinga. It was a mess. Nansindike wa John K, the writer. Nengende wa John K nangamba your problem is solvers. Kuba kuva buto nali saagala music. So that's when I realized that. Ani yamukukaka. Okirowoozaako mama muyimbi tata muyimbi nkola ki. Yeah, so that's when I had a thought of, you know what, let me go and study music. Oyagala brand oyagala gye ku omote oyagala brand yefaananire. If someone might ask, describe how you would love to see your brand. Class. It's always been class. N'abantu abamanyi mu contacts zange kyovola basirabika buli wamu. Kyekidde eri ewaba Morris Kira ba Kenneth Mugabe, I want to do a show nti tugenda ku Serena mitwalo 3. Ordinary. I want class. I want my brand to be looked at as a classy brand. Yeah. Toyagala sikayola nnyo. Toyagala kuyimba ku raga. Raga omusobola. Raga, if I rehearse a song, bansobola. It's about rehearsal. Yeah, it's about rehearsal. Okede kuliza kayimba ki leero? Leero ku makya mbadde mpuliza kayimba bakayita Horses in the Sky, Morris Kira. Ngate ako sikamanyi. Morris Kira tekali common ate naye tatera ka performing. By the way muninako obusungu bungi ate namugamba kuba nali mugambe ku Kira live yali ku Serena ka performing. Mwogera. We talk. Akimanyi nti oyimba bulungi. Tampulirangako nga nnyimba, but the first time I introduced myself to him yali amanyi maama wange. Nangamba, I used to find your mom backstage. I'm so glad to see you now, requesting her for a Zoom meeting. So we had a Zoom meeting. We introduced with him, yeah. And your mom? No, with Morris and me. Yeah. Okay. So we talk music, na advising her here and here. Yeah, so we talk. Okay, kayimba bakayita batya? Horses in the Sky. Taka performing. Kagenda katya? It sounds like I know Kaluzungu. You had it all before, but this is new. From long ago, Kali so delicate. Naye kenyini tatela ka performing because it's very delicate. Kaina falsetto, kaina. Falsetto kye kimu kwa. Falsetto kwe kubanga oyimba n'ogenda mu kaloboozi kali aka. Saizo kubanga ayimba ng'ekintu
n'agenda eyo. So it's a very very hard song to sing. But to me, I think it's one of the best produced and sung songs here in Uganda. Lwakuba tetuluwulirangako. Ate naye nakimugamba. Okay. Yeah. Stage ki gye weegomba oyimbako? Definitely every artist dreams of the Grammys, but I wouldn't mind one only. Katusookere wane ewaka. Sifaayo wengenda ku Roast and Rhymes, sifaayo wengenda, it's a stage, but I would dream of the Grammys, definitely. Okay. Yeah. Kati papa wayogerako agenda kuwaayo akayimba? Papa yaŋŋamba tatera kugabira abaana bato kolabo naye agenda jimpa. Nensanyuka nnyo lwe nagenda ogimusaba nange asookoddeyo yiga okuyimba. Yeah, so but I think if I put in a lot of work I will earn it. Aja jimpa. Yeah, it's a dream come true naba jimpa mpadde. Owulira effort ogitaddemu. Do you have time for music? Ne business? I do music almost every day. I do rehearsals every day after work. Okyasoma? Namala. Wamala? Wamaze? Namaze isom na graduate in February. Yeah. Lwaki wasalawo okusoma music ono omutwalire ddala nga as a profession? Nze ndowoozaamu ate woba omusomye because abayimbi abasinga bamumanyi kungulu. Kuba ogenda buuza omuyimbi which kid do you sing? Atamanyi na ki kyekitegeeza. So I wanted to be a complete artist. Now you can sing, you can play instruments, you can compose, and you can songwrite. So I wanted a complete package. Yeah. Oyagala obe muyimbi? Owa ddala. Muyimbi mukyala ki akuyimbira obulungi? Omukyala? Mu generation yeno? Mweno generation. Bangi. There are very, very many. I like Spice Diana very much. I like Waluono. Is it Joey Landa? Oh my God. Joey Landa is good. Yeah, Banji. Barema, Shiba, Cindy. Cindy is my dream collabo. Era wendifunako chance ekola ne Cindy, the king herself. Okay. Bwe ntunulira emyaka gy'olimu n'emyaka gy'abayimbi abali wano ngibenda banga muli myaka gyegimu, nyinza okubuuza ne nkubuuza bw'olaba ekirooto n'engeri gy'ayimbamu ofuna kirooto ki bw'olaba Joshua Baraka ne music gw'ayimba gwe ng'emyaka gye kikuwa kirooto ki? That everything is possible 100%. Why? Because Joshua Baraka ne byayimba tetubitegeera nno bulungi. Ne byayimba unless kati nze ntera nnyo owuliriza ennyimba ze ate nze mpulira nnyo obwo details. It's when I be like, guy mulungi. Musically he's very very good. Ate asobola oyimba asobola okuproducinga buli kimu akikola, but kyenjiga ku kirooto ne Joshua Baraka is that everything can be possible. Because fete tumutegeera, but now he's international. Ku myaka gye? He's international. So, do you think ekintu kyoyagala ofumba ne brand gyoyagala okukola eri relatively closer to Joshua Baraka? Yes. Oba okusinga ka. Olowooza ki ekiremesa abavubuka abayimba that kind of music gwoyagala okupenetratinga n'okugenda wali eri w'oyagala? Patience. Because people are going to take a lot of time to understand you and your music. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5, gwe Munnayuganda yenna weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu, gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi-Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu not 7 not 2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. So, obadde onnyonnyola
wadonyera about music oyo na lwaki abavubuka bangi kibalema okutuusa oba oli awo abamu ne bavaako. Yeah, I've had so many teenagers nga baŋŋamba Morris Kiria, Kenneth Mugabe, naye all of a sudden ogenda balaba nga bakivuddeko. What do you think is the problem? Because I think you're trying so hard to penetrate, but golowooza obuzibu bubaawa kuba muba mumanyi okuyimba gita muba mugimanyi ebivuga mubimanyi naye obuzibu bubaawa. Patience bugumiikiriza Alan. Nze ndowoozaamu nti w'obanga oli mugumiikiriza ng'ate okola nga you believe in what you're doing, somewhere around the corner it will pay off. Bugumiikiriza, that's the only way. It took a lot of time for Kenneth Mugabe okufuuka the Kenneth Mugabe we know. Kuva was it Tusker baamugoba n'omugobayo oba yali waakumeka, he was eliminated. But musical I think is one of the best we have today. So I think patience, n'okukola ennyo if you believe in what you're doing. Because people are going to take a lot of time to understand your music. Because your music in tebamutegeera nnyo. But once they start understanding and analyzing your music, then boom, you're good to go. Singa music agaana. God forbid. Singa music agaana. What else do you look at doing? I don't look at doing anything else kuba sisuubira agenda gaana. Tasobola gaana. You have believed in yourself. Tasobola gaana. Tasobolerako ddala. Olina okukkiriza mu ggwe. Tasobola gaana. Nti you're a good artist. I'm a very good artist, I think. Oyimba amaloboozi ameka? I'm a baritone person. Nayo n'omwana. Baritone yakola atya? Baritone aba waggulu wa bass katono. Seezo osobola oyimba bass? Basobola onyimba bass. Naye nyimba baritone. So oyimba baritone? Nyimba baritone. Kati siriwulirangako eryo eddoboozi. Bebanga bass. Mpulira tenor, mpulira alto, mpulira bass, soprano, ne eryo mbadde siriwulirangako. Nyimba baritone. Baritone eba waggulu wa bass katono. Kitegeeza nsobola oyimba ne bass. Naye ne tenor nsobola okutuukayo, of which tenor is yeddoboozi erisinga okubeera waggulu. Osobola okwawula amaloboozi? Nsobola okugawula. Using a guitar? No, hearing them. No, like, but osobola okwawula amalo kale. Yawula amaloboozi ng'ompa kwaba bayimbi be nakuwadde ab'emyaka gyo. Ngo just kyong'abuga mitwe alimba lino njaga just abalabe balabe. Abasinga bali mu tenor. Tenor ly'eddoboozi eriwulika litya? Erisinga okubeera waggulu basajja. Nga musajja ki? Unknown Prosper. Ayimba tenor. Abeera nnyo mu tenor eya wansi. Liam Voice ate oyo ye akisussa. Abeera nnyo mu tenor. Who else ayimba nnyo tenor? Bairota atali nnyo mu tenor is quite overstrained, but unknown Liam Voice, that's tenor. Then alto yebeera etya? Alto naye kati ago gaba nnyo ga bakyala. Kati mukyala kyayimba alto bulu. Ayimba alto. Testing me musically. Alto. Kuba alto lyeriwulirika litya mpaayo n'oluyimba. Osobola okuba example y'oluyimba. Kisinziira your perspective of the song n'engeri you attack the song. For example, Winnie Nwagi ayimba amaloboozi mangi depending on the concept of the song. Yeah. Okay. Yeah. So, akaloboozi kompadde kapya mbadde sikawuliranga. Baritone. Baritone. Yeah. Ze nyimba baritone. Ne taata wange yali ayimba baritone. Okay. Osobola okukka mu bass naye oba slightly above bass. Yeah. Do you think abayimbi abasinga bakimbali manyi? Have you found an artist nakubulya ku ddoboozi eryo? Erya baritone? Batono. Kyova olaba nabisoma bitegeere nze. Very, very few. Kwambe otuuka ne mu studio nga tamanyi ddoboozi lyayimba oba key gyayimbiramu oba mode oba how should I call it, ezo zi falsetto oba what nga tabimanyi. Osobola okweproducinga? I can't produce myself. I can't. Naye nsobola okubeerawo nendagirira producer akole kyoyagala. Okay. Yeah. Do you have oyinayo ka studio ka mukwano goba oyina studio eyiyo
wokolera ebibyo? Eyo nyingi. Alpha Clone House of Music, a producer omuyita Alpha on the beat, mukwano gwange nnyo ali awo side z'emakindye naye yeah, I eventually do. Kyekisinga okuba ekizibu mu music? Ekisinga okuba ekizibu mu music. Mu music ono wa bulijjo oba ngoma zo ng'oyimba ng'oli mu studio oyimba. Nze nga nze. Mu music as a career. Kyogamba nti kino kyolusi kikyoba oba oli awo kyekiremesa n'abaana okuyitamu? Nga bingi. On a music perspective oba kwedecide nti sente zibuze oba ki? Ebyo byonna byenjagala ogatte. Oŋŋambe nti obuzibu obusinga mu ndongo wano ayina ssente atayina buli omu abusanga. I think abantu batuuka ne bava ku mulamwa. It's the biggest thing ekitutuukako. Batandika okukozesa ebintu you get off the track. Ogenda okwesanga nga saako zizo zikyuse. What you're supposed to do kitandisa okukyuka. Obudde bwe wandimaze mu studio okeera kusooka kukozesa ku buntu bwo. Era mbere ngenda kukubuuza nti gwe vibe yo wamma bw'oba ogenda okuyimba okujja weetaaga ki? Katonda yekka. I don't use anything. I don't know mwegesi gunywa. I don't use anything. Okay. Tuli ne Derrick muyimbi Derrick Maiso ayimba bulungi. Mwana ali so talented. Bw'owulira ku music we n'engeri gy'ayimbamu olaba omwana amanyi kyayagala. Owuliza omwana agambye nti music ye kwayagala okulya. Mwayagala okukola amaka, mwayagala ozimba ennyumba, mwayagala ogula emmotoka, mwayagala okukola buli kintu. Amina. Does mommy support you? 100%. She's my biggest fan. Kuba yaŋŋamba musically ye ne daddy tebalina we bantuuka. She always reminds me of that. N'ako akayimba kanaliko woni naddemo yakafuula na ringtone. Olimba. She loves the song. Yeah. She's my biggest so fan. mommy akusupporting? Nnyo. Mommy music akyamujjukira ate yakola MDD naye. Lwakuba by then at Makerere it was just a diploma tiyali bachelors. Yeah. Sasola artist okugamba nti naye wano nedda. Awulira ayinza okujja wabulawo ebireeka naawo kyusaawo. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Talent show masomero but to pick out those students. So maybe awo we nabawaamu ku akapera abaana ne balwagala nnyo. Twali awo ku ssomero baliyita Bethel Covenant College bwe bajja. Abaana ne balwagala nnyo but bambuuza oluyimba lwani lufulumaddi but era nabo tebannalufuna. Singa omuntu akubuuza nti singa mukama akuwa omukisa n'oyitawo Derrick, kiki oyinza oyamba abavubuka? Inspire. Kiki oyagala obakolera? I want to inspire. Nyinza obutabakolera bingi. Maurice Kirya teyankolera bingi naye he's tried to inspire me and I'm trying to actually Maurice Kirya muyimbi gwe neerabamu. So you might at times not be able to do a lot for many but try to inspire them, give them a reason to believe, I think. Yeah. Kale nga tumaliza ka program kaffe kano akabadde akalungi nnyo mbadde nja kusaba ofune gita tumalirizeeyo n'akayimba ka gospel konna end of your choice. Gospel. All right. Gospel song. Okay. I know I mess up all the time. I'll never be perfect for you, Lord. Believe and pray, that's all I can right now. I'm crying for you, I'm waiting for you to come, set me free. Be with me, walk with me.
Every day I'm pushing harder and harder. It's not working. Hear me one more time, Holy Spirit. Sing the chorus. Holy Spirit, be my friend All the time. right for us. So rescue me, but oh Lord, touch me, oh Lord, oh Lord, touch me, oh Lord. So here I am, back again. Can you see? Soon enough, I believe that I'll be changed. I know. I need another chance. Would you please be my girl? Hey. I lost my way. Come and pick me back. I wanna sing my song, hallelujah. Oh. Help me please, sing with me. I'm pushing harder and harder. It's not working. Ojja okuyimba Alan. Omwana ono nze so okubira Farida tugale show. Kubira Farida. Okay. Akayimba ka Farida kanyumidde nnyako. Era abaana ku TikTok nkimanyi kajja banyumira. Bonata audio. Kayimba ka Farida kajja nyumira nnyo abaana ba TikTok. Baagala nnyeze ennyimba ezo. All right. Wadde watabala. Soko beyanjulire. Okay. Njagala My name- bakasazeemu. All right, my name is Derek Kamba Maiso, an artist, a performing and recording artist, and this is my new single that is coming out on 20th of next month. It's called Naliko Wo, and enjoy it. Okay. Wadde watabala olitabaza kusaba mulisa ne bwe ndiba nkusanze mu kkubo siri kuyitako naliko wo ndikubongako ndikukonako enza yaliko wo ne bwe ndiba nkusanze mu kkubo siri kuyitako naliko wo nafunayo Farida mukwano gwa Dija. She a one like a Katerina. A party animal tusula mu bidongo bw'obunoonya gy'onsanga naye Farida numya banange nuwanze nafunamu ekibeerabeera n'ennyumba kati funda siraba wempita. So kala ya bulaka ye favorite yo nga bwekyali edda nyumizaako pangisa muyenga obwokyali eri gye twali edda naye baby nakyuka munze mbeera yeno nga nkulowoozaako but if it is a chance that knocks twice sikutane edda wadde watabala walitabaza nkusaba mulisa ne bwe ndiba nkusanze mu kkubo siri kuyitako naliko wo nzijukira obuzannyo bukwiso ne butepo twazannyanga tuli bato ne weebuuza ebibuuzo oba oli mugulu wadde wambulako yenzemu yenza yaliko wo era omanye ebyaddala I am the one that you once loved. So kala ya bulaka ye favorite yo nga bwekyali edda nyumizaako pangisa muyenga ogyali eri gye twali edda naye baby nakyuka munze mbeera yeno nga nkulowoozaako but if it is a chance that knocks twice sikutane edda. Wow. Kayimba kalungi. Cruise Exclusive is my name. Oba Alan Cruz ge manya agange. Cruise Exclusive gwe mukutu. Very talented. Singo omuntu yandyagadde okuyambako. Do you want a management? Do you want a manager? Definitely, I wouldn't count that off. I'm open to it. Bawe number. My number is 075 13 84 32 3. MTN is 0765 66 83 82. Derek Kamba on all social media platforms. Derek Kamba. Yeah. Okay.
kale saagala kubanga ate nsukkako wano olunaku olwaleero Cruise Exclusive mwebale nnyo ababaddeko okuva gye twatandikidde n'okutuuka eno nga tumaliriza so nga zola interview yonna. Thank you so much n'okulabiramu obulango mwebale nnyo bayiddala saagala kubanga ate nsukkako wano for now se bulungi mweraba. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugira emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu noti 7 noti noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Essimu kasyakano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga bayina n'esina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri origino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Nagambye nga sinolekera sinema bano babayise ba OHC Organic Health Cafe nkugambye kati be bakabaka mu kujjanjaba endwadde zonna ate nga bakozesa eddagala lyaffe ery'obutonde ekisookera ddala basooka kukebera ne bamanya ddagala kiri obwetaaga. Ne bw'oba ng'oyagala kusala mugejjo oba ng'olinamu ebizimbe bikusumbwa mu lubuto olinamu stress oba lususu olinamu okulumizibwa mu lubuto munda oba olina kandida nkugee bakujjanjaba basooka kukebera oba olina sukaali oba olina mugaba oba oyagala kusala ku mugejjo amazima gali nti ensonga zonna OHC Organic Health Cafe basangibwa ku Kiwatule ku Pharmatic Mall. Mazima gali nti ensonga eno bagimanyi era nga bakifa bakula bulungi okamala. Namba z'essimu kweziri bakubireko ogende maaso n'okuyambibwa. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.